Olwaleero tugenda kufumba obuugi obwa muwogo obulimu ekirungo. Buno obuugi tebuba bufumbeko oba butuuzeko ku ssigiri, just obutabulira mu kikopo shapu awo n'onywa. Buno obuugi no buzzaamu amaanyi, buzimba omubiri, naye nga tetunnaba bufumba tutandika tutya? Tugenda laba biki bye tukozesa okufumba obuugi buno. Kakati tusooka ofuna ekikopo kyo bulungi nnyo n'ejjiiko egenda ossa obuugi oba nayo, n'ofuna obuwunga bwo obwa muwogo, n'ofuna sukaali wo bulungi. Osobola okukozesa amata ag'obuwunga kati nga gano aga lato, oba n'okozesa amata amafumbe, amata gano aga caayi gennyini. Amata ago galina bba amafumbe naye nga tegookya, ago g'oba ogenda gakozesa mu kutabula. Naye kati nkozesezza ag'obuwunga, ofuna amazzi go g'otabuza. Amazzi ago galina bba amafumbe ate okozesa matonotono. Bw'oba onookozesa amazzi tokozesa mata, bw'oba onookozesa amata tokozesa mazzi, lwakubanga gano amata osobola osalawo nti kokozesa amata ag'obuwunga nga woolaba gano aga lato, osobola okukozesa ago ag'obuwunga. Kitegeeza oba ogenda nywa obuugi obulimu amata nga buwoomu, nga bwe tugenda okkiraba kati. Okwata amata ago bulungi nnyo n'ogasala ne kagira. Bw'omala okasala n'ogayiwa mu kikopo. Oba oyagala mangi ogamaliramu gonna, oba oyagala matini otuukako kitundu. Naye nga bayirawo osobola okukozesa amata gennyini ag'amazzi. Bw'okozesa amata ago tokozesa mazzi, bw'okozesa amazzi tokozesa maki, okozesa amata gano ag'obuwunga. Then omala n'oteekamu obuwunga bwo, ose n'obuwunga obumala gw'oba olaba nti bumala. Ose n'obuwunga obujjudde obulungi, obujiiko kuba obujiiko butini, ose n'obuwunga nga bujjudde bulungi, ose n'obuwunga obumala nga olaba bwe tukoze wano eno, n'omala n'oteekamu kasukaali ko k'onywa. Waliyo abanywa sukaali omungi, waliyo abanywa omutini, oteekamu sukaali gwakunogera gw'owulira akumala, oteekamu sukaali n'omala n'oteekamu otuzzi, oteekamu otuzzi otutonotono, awo n'otabula, n'obitabulira ddala n'obitabulira ddala ne binoga ne bigwamu empulunguse. Olaba bikutte nnyo oyongeramu ku tuzzi. Nga woobiraba bifaanana weebiti. Oba oyagala okukola obuugi obulimu ekirungo, kuba okufumba ennyo obuugi buggyamu ekirungo kiri ekiriisa, naye bw'ofumba obuugi buno obutabulira mu kikopo, ekiriisa kibeeramu nga kingi n'onyirira. Kati omala obutabula n'olabira ddala nti empulunguse ziweddemu, kati nga woobulaba oti ng'okola ki? Ng'oleeta amazzi go gali agatokose obulungi ng'oteekamu nga bw'otabula. Oteekamu amazzi nga bw'otabula, oteekamu amazzi nga bw'otabula, mpola 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 mpola. Olaba obuugi obuzzaamu amaanyi. Onywa obuugi ku makya n'ogenda n'otuusa lunch. Obunywa ku makya n'otuuka lunch ng'okyali full stomach. Olaba bw'onyirira. Olwaleero tubadde tufumba obuugi obw'omu kikopo obutali butuuzeko ku ssigiri,
abamu beebuuza nti nyinza nkakasa ntya nti buyidde. Buno obuugi kigezeeko ojja kukakasa bulungi, buwoomu, bulabika bulungi, tebulabika nga obutaliimu mata. Obuteekamu amata ne bulabika kakala akalungi bwe kati, obunywa ne buzimba omubiri, tebuboola baana n'abakulu, bonna babuna. Kati obuugi bwaffe essaawa eno bubeera buwedde okunywa, tebutwala budde nti oba bannaaye naakeera nfumbe nkole ntya. Keera ku makya tabula obuugi bwo, goberera procedures zino ze tukoze, otabule obuugi onywe. Ogende ku mulimu, ogende ku ssomero, ogende wa yonna gy'olaga oba ku lugendo ng'oli mukkufu. Kati tulabe obuugi bwa leero bwe tukoze, agenda okukola test atubuulire ki ekivuddemu.